Bannayuganda mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda ajja abantu mu nvuba, twebaza Katonda ajja abantu mu buyinike n'abatuuza gye bataasuubira. Tubadde n'ebigambo bingi nnyo ku internet naye atanneetuukira tosobola kumanya nga tonnajegera. Nsumba mbaddeko wano atulaze ebiwundu Katonda yazza bibye. Ekiwundu mbadde sirabanga ku kiwundu kiri bwe kiti. Kiri deep munda. Twebaza Mukama olw'obulamu bwa muzeeri. Twebaza Yesu waffe olw'obulamu bwa pastor waffe Bugingo. Bannange nga tonnayogera osooka kutuuka n'omanya of which ate nabwoba tutuuse tekigasa nnyo. Katonda yatuddiza ki obulamu. So it's not about kwewoza twewoleza omuntu. Twebaza Katonda olw'obulamu. Muzeeri nga twebaza Katonda olw'obulamu. Era tewali mulala wa kwebaza. Twebaza Mukama. Abantu mwenna gye muli omukulu asabye mbabuuzeeko muwulire ku ddoboozi bwankubadde nga social media kweriri naye wonna tusobola okwogererawo. Nkyali mulamu, ekitiibwa nkiddiza Katonda. Mwebale essaala zetusaba oluusi nga teri na particular nti osabidde Bugingo naye n'ogamba Mukama leeta emirembe, Mukama kuuma abantu. Essaala eyo ekavalinga abantu bangi. So era mbakubiriza okwongeranga okusaba blanket prayer ekwate buli muntu yenna. Tomanya gwe neetaasa mu kaseera ki ate ogisiganga nsigo n'eri bw'aba yasaba blanket prayer nawe neekubika. Osaba blanket prayer n'oli asaba blanket prayer nange nsaba blanket prayer netwekanga nga tuyitiddewo awo naye Mukama yankomyawo. Twebaza Yesu olw'ekyo. Kuliko entiisa y'omubi Musumba. Yankomyewo Mukama. Kuliko entiisa y'omubi. Nga Danyeri bwe yali mu bunnya bw'empologoma nange nali mu mmotoka eyange nga yeefuuse ekinnya ky'empologoma. Amasasi nga gayiika mu lite tulinaamu kanyogo twaleekaana gusooka. Awaddako kwali kukkiriza buli ekijja naye Katonda n'atwala muganda wange kwe kusalawo kwa Mukama tetumuwakanya nandekawo. Nkyaliwo kyonna kye yandekerawo okukola neeyama buli ddakiika mba neeyama nti Mukama ŋŋenda kikola kubanga of course era ndimala n'enfa naye nja kubamaliriza emirimu. Okutali kwa kati maaso eyo wonna waayagalira Mukama wonna waayagalira kubanga era sinze ndikola emirimu gy'ensi nengimaliriza naye egyo gye yangerekera okukola nja gikola ngimalirize. Naye mwebale kunsabira, mwebale byonna, mwebale kunywera kuguma. Tuyigirako bingi mu bintu bye tuyigiramu ebintu bingi. Buli omu afunamu kaleesoni ke. Kale buli omu afunemu kaleesoni ke naye okusinga leesoni esinga obukulu Katonda alina amaanyi agataasa akolanga bw'ayagadde. Ensala ya kitaffe ali mu ggulu nnamu nnyo. Obwakabaka bwe bujje byagala bikolebwe mu nsinga bikolebwa mu n'ekitundu ekyo ekisembayo kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo bya Mukama. Singa talina bwakabaka nabuyinza n'ekitiibwa sandiwonye naye yateekawo omukono gwe. Era nsabira bannayuganda n'abali emitala w'amayanja mubeere nga wansi w'omukono gwa Katonda mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Shalom, shalom. Amiina.